ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. وارو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abalungi mwenna abali ku lutimbe gagadde olwa Salamu TV, marhaban bikum fi hadha liqa. Tuli basanyufu nnyo nateera okuddamu ogasimbaganako nammwe nga bulijjo mu programu yaffe olutindo. Ennaku zino tutandisa n'okusabira abaana baffe abasimyefu abali mu bibuuzo ebya UNEP. Saba mukkirize dakiika emu era ngenda kusaba Seeka Mutazindo ono yatuuse dda waali asookawo ezzadde nga omuzadde aliwe edduwa dakiika emu. Seeka Mutazindo, sooka otuwe edduwa nga tonatubuuzaako abayizi baffe abayizi abagenda abatuula siniya fo bali mu bibuuzo. Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ay Allah tukwesigamira era nga tukutendereza era nga tukusuuta era gwe mutonzi waffe era gwe mulabirizi waffe gwe muyigiriza waffe eyayigiriza Musa alayhi salam, eyayigiriza Isa alayhi salam, eyayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama era n'omuwa ekitabo Kurane newankubadde teyatuulako mu kibiina era n'omujjukiza buli kimu nga tayinza kwerabira wooli. Tukusaba yi Allah abaana baffe abali mu bibuuzo, abaana b'eggwanga lino, abaana b'obusiraamu, abaana b'ensi eno, tukusaba yi Allah bajjukize byonna bye baasoma basobole okubiwandiika era tukusaba byonna bye bawandiise ku mpapula obiteekemu omukisa ayi Allah babeere nga bayita bulungi obaggirewo okweraliikirira. Tukusaba osumulula obwongo bwabwe, tukusaba osumulula amaaso gaabwe, tukusaba osumulule ebiwanga byabwe, tukusaba osumulule emikono gyabwe egiwandiika, tukusaba osumulule ekkalaamu zaabwe eziwandiika, ojja amalogo gonna agali mu mpapula zaabwe agayinza obbalemesa okukola obulungi, ojjewo amalogo gonna agali mu bibiina mwe batudde okukola ebibuuzo basobole okuyita, ojjewo amalogo gonna ge bavudde nago ewaka waabwe, gonna ge basanze mu makubo na gonna ge babuuse mu miryango. Tukusaba yi Allah obasumulule era obayigirize era obajjukize obawe okuyita obulungi era bafuubeere abeesiimisa mu nsi yaabwe, mu maka gaabwe gye bava, mu nnyumba zaabwe ne mu nsi eno ne mu ddiini. Tukusaba yi Allah bafuule bakitiibwa era abakutya era abalungi abagenda okugasa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sunnayo kuyise mikono mu maaso ng'osomedde wa sunna nkulu. Essebo. Naam. Sunna nkulu. Sunna nkulu nnyo. Kuwandika emikono n'oyisaako mu maaso. Okuddamu amiina. Naam. N'okuyisa mu ki? N'okuyisa engalo mu maaso. Nabbi yabikolanga nno. Si bidaa. Kuva ddi? Si bidaa. Ate nabbi tumala okusoma nga tugenda. Nabbi yayisaako engalo mu maaso. Buli luvannyuma ayina buli luvannyuma lwa swala. Ng'ayisaamu ki? Na buli luvannyuma lwaki? Yatolanga salaamu alaikum warahmatullah, salaamu alaikum warahmatullah. Ng'era ayisa engalo mu maaso. Lwasookerako. Kati omuntu ogamba nti ayisa engalo mu maaso kiba ekitegeeza kigamba alhamdulillah. Ffe twakula tugamba alhamdulillah. Nga twamalizanga esswala tugamba tutya? Alhamdulillahi rabbil alamin.
bibyasookanga twakulira naye tugenza okulaba embeera ate nga ndala ennaku zino ekyuka abantu naye Mungu atusaasira nga tukyuka nga tebikyakolebwa kati oli n'agamba nti baali bayisaamu lwa musenyu baba basaliranga mu musenyu nga bagwesiimuula nga besiimula mu musenyu naye naffe tusalira era osi wabaawo olutakataka mwadisi temuli mu musenyu muli mu kigambo kyaki temuliimu musenyu Mungu atusaasira tuba obulungi ate bwe yabanga agenda okwebaka n'asoma ikhilasi falaki n'ennaasi era neyesiimuula nawe wabanga lusenyu nemuwazi ez'enjawulo naye ati bwe tuba tusoma eri mu usul fiqhi bwe tunoonya illa ensonga eyavaako kino era bw'oginoonya mu kuyisa engalo mu maaso osanga nga zifaanagana kwonna kwejjanjaba nakunaaba mikisa egyo egivuddemu ebyo byosabye ne byosomye biddako ggwe byonna bikira yayimalanga n'agira neyesiimuula okwesaako olukomera n'ebisente byaba okusoma nigamba nebyo bikulu byakutegeera Allah gwawadde obwongo n'okutegeera nagwolawo omutima mulamu nga si mufu qalbun salimu ebyo byabitegeera liqaumin yatafakkaru nga mutima mulamu okozesa obwongo bwo kwegamba nga tolina rigidity tolina bias ku bintu bimu ate nga tolina byewenoonyeza ani mu ddiini muno okubaamu abantu nga balina byebakola ki ng'onoonya ekituufu tolina byewenoonyeza bikulu nnyo nno saba Allah atuwa obulungi so sunna y'okuyisa emikono mu maaso abantu badde mubakole ki bagize bujja abagigayaliridde waliwo abafatiha aba bakyagikutte n'amaanyi alhamdulillah Mungu abaemu obulungi abantu babuuzeeko abalabi baffe abalungi Salaamu TV lutimbe gaggadde puroguramu eŋŋanzi olutindo egguse ku makya gano ag'olwokusatu n'omulamu ogw'ettendo n'omugenyi omulungi ate ng'eriko omuwalimu Muhammadi Ismaila Mayambala gw'onnyanjula n'essebo nange tutta omukisa guno ky'olinawo ky'okola ki kyeweeraga nakyo bikyuseemuko katini naawe nannyanjula olulwo tewali agaana so puroguramu ŋŋanzi bannaye assalamu alaikum balamusizza saba Allah abawa obulungi era abawa obulungi obuli mu puroguramu eno Isaka Shoaib Idris Ismaila Mutazindwa Wanji musajja muweereza alhamdulillah Mungu amusaasira mu obulungi abantu bali omuntu alengera akaana akawala oba akaana omuwala omukyala n'alaba abasajja batya nnyo okukoosa ennaku zino ng'alengedde omukazi n'ayagala omukyusa obwongo n'abaakubyamuwa n'akyusa obwongo amukkirize bakola atya nina bimmanyi ng'oli baali bamugambye okumuwa omukyala n'agamba nti okyogambye nayita omwana omuwala byamanyi byeyakola omwana najakaba kimu kyokka nzingana nepundi n'akaaba amaziga ng'akaaba ki ne baddukako ne bagenda South Africa omwana agenda okukomawo nga yenna tategerekeka taata we n'alaajana taata naye kati gwofuuse ekizibu kale ebigambo nebifuuka bizibu taata n'alwala okumala ebbanga wadde nemunyiga paka lyeyakkiriza kumpaka alina okukkiriza naye yawaayo omwana omuwala ng'akaaba maziga nga talina kyakkola bamutaddeko amaanyi Allahu akbar walillahi alhamdu bamutaddeko amaanyi naam ebyo bintu biri mu nsi bitambula era olwairo afumba ate taata yalabirira taata w'omuwala ate yalabirira amaka ennyumba gye basulamu taata w'omuwala yakola kyekibawa webaguze taata w'omuwala yakola kiyagula n'ebisigadde bingi yabikola ye omwami eyo gwe gwakola ki kuzaala baana era nekikolera ate kisinga okuba nga kiruma oyinza omusanga nga n'akasente akatono kafunye ate agenda wa mulogooli kwebaza diiru yayitamu naye ng'ate ono yennyini naye yennyini bagamba yenyini yabyekolera
nekitaawe omusajja yawasa enyini yayekolera kubanga ono yali amumma omukazi amugamba nti kakati gwe omukubi walamuli gwakubalamuli akuba ekitabo gwe omukubi walamuli gwenganira kuba muwala we nawe ogambye ki yali mu luno ogundi jimudaali n'alwana kwakananga amututewa yamulaga ku maanyi bafumba afumba ebyo ebitambula oyo musajja n'abakolera we batyo bangi abakyusa obwongu bw'abantu kati n'abaana ab'obuwala ate bo abakyala batera nnyo okukola nga bamaze kuyingira muki mu maka olunaku lwayingira obufumbo obwo n'amuwa oluganjo n'akolaje n'atandika okukyusa nebyamuliisa always ebintu ebyo byonna ebikolebwa birina amakulu birina omugaso tujja natunyekuto impact yabyo eri impact y'eddogo eryokwagala engeri gyerikosa omwana oba obulenzi gyerikosa omwana owobuwala gyerikosa amaka n'emikisa tujja bitunulye tulabe birina amakulu birina mugaso bintu ebikolebwa. Allahu akbar, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu nkweyanza ssebo omulamwa gw'oleese eri abalabi baffe abalungi naffe ffennyini tubeere nga twegasa tiimu ya producer okwogera ku nsonga eri mu bantu ensangi zino newankubadde ezze ebeerawo kadiima okuviira ddala emabega naye ate mu kiseera kino eyitiridde nnyo yetambula oyinza okusanga ebitundu 9 ku 10 oyinza okusanga ate from experience wadde sikoze research nti yiino naye olwo experience gye nnina mu field mu nsonga ezo ne byenzize ndaba mu maka mangi ne mu bantu bangi oyinza okusanga 9 ku 10 mu maka amaka agasinga gatambuliramu embeera eyo ey'eddagala. Oli ayinza okunsaba ekitabo kye nawandiika kakati embeera eno obuuziza ekibuuzo erina kyegasa erina kyegasa kubanga Allah bwe yatonda teyatondayo kintu kibi kyereere na kirungi kyereere wabula obubi bwakyo ate businga obulungi bwakyo. Kati abantu bagoberera obulungi obwo obutini obukirimu ne bafiirwa ebirungi byonna ebirala kati ne bamaliriza nga tebalina kirungi kye baafuna. Omwenge omuntu aba agunywa gulimu akalungi gulimu akalungi kusaidi ye ayinza okwerabira ku bizibu bye naye we gumuggwerako era ebizibu abisanga bimuli kumpi ate nga byeyongedde n'okweyongera kubanga yeeyonoonedde yeekyafuwazza aswadde mu bantu kakati ku bizibu by'abadde ayagala okwerabira ayongeddeko n'ebirala n'eddogo bwe riri lino ery'omukwano gwe twogerako ayinza okulaba ng'afunye ng'oyo gw'onyumizza n'abalala bangi abatasobola kuvaayo kwogera naye bakyemanyidde mu mitima. Balil insanu ala nafsihi basira, omuntu yeemanyi ekyo kyama kye ne Allah we amanyi kye yakola mukyala we amanyi kye yakola omwami we. Kakati omuntu ono newankubadde akoze kyakoze afune omukwano era omukyala yamufuna n'amuwasa naye alina kyatalaba agenda kumaliriza atya mu bulamu bwe ekyo ekibuuzo kikulu. Abaana be bagenda kubeera batya enkomerero ye egenda kubeera etya mu bazzukulu bituuka n'eyo
bituuka eyo kuyiye ku baana ne mubazzukulu kyova osiŋŋaana nti abantu bawangaala nga balaba basanyufu Allah n'atuuka bajja mu nsi nga bakaddiye ne banywera banyoomoofu olw'ebyo bye bakulembeza okukola wal asri innal insana lafi khusrin kati abantu bangi bali mu bizibu naye bo balowooza bali mu ssanyu ng'omunywi w'omwenge aba musanyufu era kyanywa alaba nga kirungi era kimuwoomera era akyagala naye talina ssanyu lyabeeramu ekyo kimanyi omwenge gukuvuddeko kuba kufaafaaganirwa n'omulogo ono bw'ali oli musanyufu omukyala gw'oyagala wamufuna n'afuuwa musanyufu ki musanyufu ki omusanga ku ndiri bali mu Cancer Institute abantu bagamba kansa yeeyongedde naye ebyo bye tukola tetubiraba abantu abanywa sigala beeyongedde obungi abantu abanywi b'omwenge beeyongedde obungi bali ne ku makubo kati ssebo ate ne bagwandiikako n'ebigambo ebiraga mbu gwa bulabe eri obulamu bw'omuntu baasoma abagunywa sigala n'omwenge ebiraga bya bulabe eri obulamu bw'omuntu binywe n'obwegendereza era omwana omuto takkirizibwa ani anaamulaba nti muto jasi kuwuddiisa nsi nakubuzaabuza naye ekituufu kisigala nti si kirungi anywa enjaga naye agenda nanywa n'abanga afiringa ayire naye asengula ensozi naye bukeera enkeera tobasanga ku makubo anywedde enjaga naye ng'alaba ye Museveni yafuga ensi eno n'enjaga ye mutawaanya naye bukeera enkeera naye enjaga ye n'omugwako ddala yaba afuga ensi waliwo nakano ennaku zino eddalo lyeyongedde bantu obwongo lwakukozesa biragala nga si ddogo wabula ye kennyini ate si bavubuka n'abasajja abakulu kati nabo baginywa abasajja abakulu nabo bebba kati banywa enjaga banywa ebitamiiza ebyo tubireeta ng'ekizampula abe obubi bw'eddogo lino nga olaba bino ate ng'eddogo lisingawo li destructive nnyo naye twakulaga bino olabe how destructive these things kakati omuntu ono ali successful yawasa omukyala ku ddogo aluga omukyala yamugaana n'asalawo n'amuwa eddagala n'abaako kye yakola n'agenda ku mulogo ku mulubaale n'abaako kye yamukola omukyala n'amukkiriza n'amuwasa naye bino abitunuulire enkomerero ye ne mukyala we gwe yafuna mu bulogo egenda kuba etya ekyo ekibuuzo kikulu okwanukula kyekiyinza okubaawo gye bujja njagala okimanye Sekamayambala nti eddogo kimererezi eddogo kimererezi si mbeera ya buwangaazi obudde bwonna livaawo olaba Allah bw'atonyesa enkuba oluusi nejjiramu embuyaga Mungu aba aleese rahma Allahu akbar anti olw'amayumba okubanga geetisse ebinene Mungu aleeta embuyaga eyo abisitule lwakubanga enjovu ebbiri ebicaafu ebibadde mu maka ne ku byalo kati mmwe ne mukaaba olw'omuziro okukuba n'embuyaga neyonoona emmere naye nga bwe mutunuulira ebisiraane Katonda by'asitudde okuva ku kyalo muyina ate kwebaza bino ebisigadde mweddaabulule muzzeewo amayumba mutambule ekuwa yassa empewo nga mpitirivu kikuŋŋunta n'asitula bye yasitula n'adisorganizinga bye yadisorganizinga olutalo ne lutabaawo abantu tebaafa abantu tebaafa waliwo abaali balemedde ku bisiyaga
Mungu nasana azensi ne swaiqa bwatuka kweggulu kubalowooza ebintu bimala gabaawo eggulu lisobola okuba kamyanso ne kasala ne likuba mwenna emitima negyekanga naye okwokukuba nga Mungu alina ejjini twaguti lyajjeewo mu nsi agazibu kakati omukwano gw'eddogo gwa kimererezi. Ekimererezi kyekintu ekimera awantu awagimu naye nga wakyafu ng'ate tekyasimbibwa mu kuteekateeka era nga tekirabirirwa tibakifuuyira eddagala ntibakiteekako ebigimusa kimera bumezi wonna we kisanze kati ebintu ebyo tebitera kuwangaala. Gwe mukwano ogwo teguwangaala era y'ensonga lwaki osanga abafumbo bangi olwaleero abakaaba omusajja teyali bw'atyo. Si y'ensonga yokka naye n'emu ku nsonga ezeekwese zireeta ekyo. Omusajja teyali bw'atyo. Sekama yambala muwalimu nafumbirwa seeko ono nga si bw'atyo yakyuka bukyusi. N'abaami bwe bali nabo bagamba mukyala wange si bw'atyo bwe yali mikwano gye gyamwonoona bw'alowooza ne yeerabira ebyo bye yasooka okukola mu kufuna omukyala ono. Gwe wagenda omukyala yali takwagala ng'ono omwami gw'otuga yali tamwagala n'agenda ewa Kunjaani n'amuleetera akantu kakayayaana n'akamuwa amuyayaanire ne byakozesa byonna ebirala bingi bingi kajjampuni bingi. Omukyala ono n'amwagala. Kakati gwe bw'aba akwagalidde ku ddagala osuubira ki? Lwaki abantu balowooza nti ly'eddogo lino lyetonda lyokka teririiko w'amaanyi alisinga? Eyatonda byonna yaliinako obuyinza olimuwadde n'akukkiriza naye enkya lisobola okukyuka ne likola ekyennyume kyekyo. Y'ensonga lwaki ogamba omukyala oba baze wange teyali bw'atyo. Ki ekiyinza okukyusa eddogo lino? Mukyala wamufuna otya? Ofumbo butandise otya? Wawangalya kuki? Oyimirizaawo otya? Etuliko weebuuze abaffe naawe wamufuna mu mbeera w'ekyo. Tegedde weebuuza mukyala lwaki akyuse, omwami lwaki akyuse, ekyakufaako lwaki akeera, lwaki akeera olowooza ali mubenzi, ali lwaki takyalinga bwe yali, tali mubenzi, takyakuwa, right? Takyakuwa. Seeka akubuulira kati akubuuza kiki ekiyinza okukyusa eddogo lino. Abantu tebakimanyi era bawakana. Ninako we nasomesa ebintu bye bimu. Omukyala omu n'ayisa eddoboozi mu hadara mu baali bakuŋŋaanye n'agamba seeka olimba eddogo terisobola kukyuka bwe mandoze mwami wange ekyo kiba kiki tekisobola kukwata mwana ate tekisobola kukyuka bwekuba kunjagala alina kuba kweyembeera. Kakati abantu balina trust obwesige mu ddogo n'obusinga obuli mu Katonda eyabatonda. Y'ensonga lwaki asobola nti terisobola kukyuka naye eddogo likyuka olw'ensonga zino. Nefuuka wiponi ate ba. Esooka Allah yatonda omuntu ng'alina defense. Software defense system. Bagiyita immune system. Immunity y'omuntu. Gwe gy'olaba ne gy'otalaba. Eri defense nno nzibu. Omanyi abasayansi bo batusomesa blood cells. Olwakiyita? Blood cells. Nti omuntu bw'afuna obulwadde bwonna ng'abasirikale b'omubiri beekuŋŋaanya nga bakola abasirikale bangi nga basobola okulwanyisa obuwuka buno obulumbye ki omubiri oba bwa musujja oba typhoid oba kiki nga osobole okuddamu amaanyi. Era eddagala lino liyambako okunafuya akawuka kali abasirikale b'omubiri basobole okkalwanyisa bakakole ki. Kati siriimu ye we yalemera
kwe kuba nti akawuka ka siriimu ate ko kali abasirikale bali ne kabanafuya ne baba nga omubiri tegukyasobola kweyamba nga buli ekikwata kikumenya emiryango gyonna ewo nekkosa naye mu nsomese y'ekiwalimu abo basirikale era bitonde by'amaanyi. Red blood cells, white blood cells. Ezo cells bitonde by'amaanyi ddala tebirabwa na muntu okujjako nga biwuma kukenenula nnyo ne basobola okubiraba. Ate mu mbeera eyo defense byabiraba mu si eyo yennyini structure yabyo byabirabiramu. Kakati buli muntu lwalya oba lwanywa oba n'ayingiza ekintu kyonna mu mubiri gwe nga kya bulabe, eyo sisitimu yeesituka okulwanyisa ekyo ekiba kizze. Bwe kigiwangula sisitimu oba ogenze kufa, kubanga amaanyi go obulabe agasinzizza ki kukunafuya misingi gya bulamu. Naye bw'obanga osinzizza amaanyi ekyo ekizze, Allah akusaasira n'otereera. Kyova olaba omuntu ne bwanywa butwa asesema n'afuna embiro, ayagadde okwetta bamuteza obutwa naye waliwo bano omubiri gwerwanako gubifulumye, emmeme kusinduukirira. Abakola ebyo bishiki ye system Allah gye yazimba ey'omubiri. System erimu abasirikale, erimu abasawo, erimu abaddaabulula, erimu abakuumi, bonna bali omwo mu system y'omuntu. Era kanga bagambi bakategeere nnyo. Omuntu akimanyi nti alina malayika ku ddyo. Naye agiraba? Tagiraba. Alina malayika ku kkono. Ayinza kuba takkiriza nti agirina. Abakkiriza yaddyo ewandiika ebiki ebirungi, kyobola abakola ebirungi. Eyakkona ewandiika ebiki ebibi, kyobola bagezaako okwewala. Omuntu agezaako okwewala ebikyamu, saba matasa ebikyamu kuba akimanyi bibeera likodi. Era n'omuntu n'abeerako ne waggulu hafadhatan abamukuuma waggulu wansi ku ddyo ne ku kkono maaso n'emabega basigala nga bakola ki? Abo bonna defense. Eyo yonna defense. Nenga eri spiritual, mu spiritual realm. Eri spiritual, tosobola giraba. Tosobola gikwata oti. Era abamu we balowooleza mbu bamanyi nnyo ne boogera eby'empewo ne baziyita ne bamalayika, olwo nga balowooza bo be basinga okukola ki? Naye system Mungu yagizimba dda. Era etambuliramu eyo spiritual. Nga olaba oyina omuzimu kariino. Kati abatabimanyi basinza bisinze nga balowooza bano bamalayika. Tujja kuyingira nnyawo. Oyinza obutategeera bulungi. Funzo ogambe nti muntu alina defense system. Allah yamuteekako obukuumi mu ngeri zonna. Obuli ebweru, obuli munda, waliwo obuli mu mubiri, waliwo obumuli ebweru. Nga bwo bukuumira bweru tekiyingira. Wekimala okuyingira abali munda ate ne bafaafaagana nakyo. Tuli ku nsonga eddogo lino likyuka litya. Agamu ku makubo eddogo ly'ogambye ntende. Ono likyuka ekyadogamba nti kitwade kyekyo nyini ddyo kuddize. Awo kati sisitimu oledde tugirabye ey'obukuumi. Kakati essasirize akoledde eddogo lyezizise mu ppiro oba olinywedde oba oliridde liyingidde. System egenda kukola ki? Kwerwanako. Kubanga ekizze kigenda kukyusa obutonde bw'omuntu ono. Defense y'omuntu ono obukuumi bwe bumukuumira ku ekyo Katonda kye yamutonderako. Ayina we yamuwangira. Buli kyonna ekyawukana n'obutonde bwe balina kirwanyisa kubanga kiba kya bulabe eri omubiri okujjako nga ddagala lyakujjanjaba bulwadde. Naye lino si lyakujjanjaba, wabula lyakugamba tanjagala. Giddeko ebigambo. Tanjagala. Njagale. Kitegeeza kukyusa muntu atunudde mu west omuzze mu east, ali mu north omuzze mu south. Abadde alowooza buddala omukyusa alowooza essula. Kati okwo kulwanyisa butonde bwe na buwangiro bwe na bubumbwa bwe obuteekemu obukakaatikemu ekitali kyamu. Kati amaanyi ge gayina kukirwanyisa.
kukyusa sejje linnya kumuteekamu kujja mu nopu kumuteekamu yero sekolesa ekyokulabirako mu byokulonda eso mwangu wakubirako kyakulabirako oyagala omugye mu red omuteeke mu yero oba ojjeyo wa yero omuteeke wa mu red ekikisoboka ayero basobola kasabamu mu mugaati anti kati awo bakozesa kirala si kino kyetwogerako kasabamu mu mugaati ngaatandika okulamentinga kale muli babinyo kasabamu ire namuwanzi ate kati bwogenda mu fumbiro gyofumbira gyosuubira emmere nga teriyo gwoba ogenda naye abeeno otuulayo abeeno mubaamu omukwano hakiiki anti bwogenda mu fumbiro osuubirayo mmere abeeno abemwanyiiza abeeti mubaamu omukwano anti bo bamanyi olede tewali mmere kati bajja olede tewali mmere kati bajja kwegumya bo bajjanga tewabaawo disappointment naye omuntu bwakusuubira okulya ewuwe emmere n'otagimuwa era baga olugenda enjala era asobola n'okulya byomuwadde n'asigala mu mutima kukyali eri awo tabamu nanfuuzi oli ebyabanno yagenza okubirya ng'omanyiwa gyava mwali mayambala togwa ekikulu kwagala kukyusa wa redi omugjamu kali abeeremu kali akalala si kyangu abantu abamu si bangu naye era abamu babanguyira era ne bakyuka kayero nawolaba nti okukyusa omuyima omukyusa omuzaawa nakyo si kyangu ate omuyima omujje n'omutwalebwa omujje n'omuteeke mumwanyi zino ezalwedi timune buli bantu baba n'amaka gaabwe kakati nze owakeezaala ekimuleeta ewabatobewa kati ebyo bikulu omuntu okola ki okujjako akubadde kuwasa omuntu bitegeera omuzeeno si kyangu ye poyinti nti omuntu okumujja ku bubumbwa bwe ne ku kyayagala kyasazeewo omuteeke ku kirala gwe kyoyagala si kyangu ono nowaba tafunawo wadde ekikumi amaanyi okozesa mangi mu kukozesa amaanyi amangi n'okwonoona oyonoona nnyo kakati omuntu ono mu kumukyusa muzibu ki bwafuna obitegedde oba tuletaze n'example zosobola okulabirako amangu si kuyingira mu biri biki buzibu ki bwafuna otegeere mukwano wange omulungi kyoleeta mu maka kyoleeta mu bulamu bw'omuntu naki kyogenda okukola difensi ye bwemala okirwanyisa suubira kino ekimu ku byo ekisooka omuntu ayinza okufa anti waliwo olutalo omubiri gwe Allah asobola okyusizaako ku nsonga zonna Allah ayisizaako okufa kw'omuntu omuntu ayinza kwekanga bwekanzi Allah n'amujjulula kati okulwanagana okubeera mu mubiri gwe kubanga kyanyodde okumukyusa akwagale ayite linnya lyo alowooze gwe kitegeera kukyusa birowoozo bye nankuba ya mutima gwe nantambula ya musaayi kubanga ebyo bye bikola okwagala kati omutima bwe ogutaataaganya mu nkuba yaagwo n'ozibikira kano akasuwa n'osumulula kano n'okwata kano oyinza osumulula omusaayi omungi ennyo guyinza okuzikira oyinza osumulula omusaayi omungi ennyo akana ng'atyata kyobola ne bamakanika bagamba seeka emmotoka ezikirazikira naye katusooke tukanike bino tulindeko kwata mu yingini eyo si nnungi kwatamu bamala gezaako optioni zonna endala ne zigaana ne balyoka bagamba tugiyingire mu byenda kubanga waliwo ebifo ebitamala gazannyirwako bw'obizannyirako oyinza okumaliriza nga weetaaga gula yingini nnamba emmotoka ogyonoonye ate omuntu banoonyereza ate ng'ebimu si byangu kumala gakola ki kati ekisooka omuntu oyo ayinza okufa kubanga eddogo lino lizannyidde ku butonde bwe era kyova osiŋŋaana abantu bangi basiiba emitima gibakuba
entunnunsi zibakuba emmeme zibatyemuka talina musaayi ng'ogwazizza talina mutiisa naye ng'atuulawo mu ofiisi omutima ne gumukuba avuga mmotoka omutima ne gumukuba buli kimu kimukanga biba kumbeera eyo kulya malogo tutiisa abasajja obutalya kulya waka si kubatiisa twagala kuluŋŋamya ababikola balekeraawo bamanye nti si birungi kungulu nga bwe balaba naye munda ebibivaamu kuzikiriza abantu bangi bafudde bitategedde kyekyo nga si butwa zino pressure z'olaba abamu ne jimu tebasobola zikola bw'akola jimu ate abanga ali ku kibonerezo kati gye bakola okukola jimu ate beekosa bwekosa kubanga obulamu bw'oledde bulwadde tebusobola jimu buli muntu alina kyasobola omusaayi gukubira ku amaanyi aga jimu omuntu watonnakola jimu y'amaanyi kusitula bizito kulaga nti obisobola sooka omale okwekebera otegeere sitatasi y'obulamu bw'eri etya omutima gwo guli gutya amawuggwe go gali gatya kino kiri kitya kubanga ojja kusitula kilo 5 kilo 3 ng'ate obulamu bwo busobola kilo 10 oyina kufa era bagamba yasitudde wali ebyuma n'adduka emisinde olwamaze n'atuula wali n'afa tuvudde ku ddogo biva ku ddogo kuba oledde olina obunafu mu mutima gwo abantu 9 ku 10 baloga baataapinga dda ku masannyalaze go ali ennaku zino banoonya masannyalaze ono aloga omukyala amwagala anoonya masannyalaze agamba bwe nfuna ono famire enjeetaaga gwe tolaba nti taata yaliisa awaka ema nti bwe nfuna omukyala ono mba nkimaze oluseke yaluteekawo yaluteekawo n'amanya nti ono yajja okugula emmere awaka yajja okujjanjaba ajja kungulira n'emmotoka atuzimbire n'ennyumba n'ataapinga amasannyalaze ago ng'akozesa eddogo ayina byakola omusingano mwatambula butambuzi akati awo wewali otambula ne bamugulira emmotoka baligamwa n'omusaala okuba ne muwala waabwe n'okuzaala abaana baba abibala era abamu bamanyi n'okwewaana balina kunjagala ate bandikoze eki nabawasiza omwana waabwe ng'alinga eyabayamba se baba byogera eyo gye banywera mineral water baddeyo ne beewaana mu bavubuka bannaabwe mu basajja naye empisa mbi kati seeko omuntu bw'aba tafudde mu lutalo olwo akola submission akkiriza obulamu ne bumanya nti tetujja kusobola kulwana na bano baatulumbye katukkirize tutambule nabo bamaanyi collaboration kakati bwe bamala okukola collaboration bano nga bateking over omubiri kitegeeza abadde talowooza ku muntu oli ng'atandika omulowooza kubanga sisitimu ye baginafuyizza bagizikizza ye badde egamba nti no kati ng'atandika yes nga batambuza obulamu ne mu kutambuza obulamu jjukira waliyo abali ku opposition waliyo abataagala bo tebakkiriza ne bwe munaakola ebifaanana bitya ne bwe munajja n'obugagga obufaanana butya ffe tetubaagala kubanga bba abantu balowooza nti oliwo abatakwagala muwe ssente akwagale mutwale egindi akwagale mutambuze ensi eno gimaleka akwagale muwe kino akwagale mugulire emmotoka muzimbire kalina naye ebyo ne bw'obikolera atakwagala asigala takwagala kazi bamugulira ennyumba awo Ntebe Road nga makula era gamba sina wensula bamugulira ennyumba makula nengena nensomeddwa tujugulawo alhamdulillah ne bamugulira emmotoka era gamba avuga nkadde emmotoka mpeka pia tuku za bima za Benz ne basasula ssente bagenda bazimpadde mutwale Makka obiwulira bino bye ngamba mbiwulira bulungi sebo Tawakkal Travel omututte Makka zamutwala emaliriza agize naye nga baweeredde baganda be omusajja akola sente bazisasula aweera baganda be bonna akola byonna sike ebyaddiro bimanyi yanoba bunobi wamu n'ebyo byonna bye bamukolera yali tamwagala
achubadde ngadde ngamba nzijuliza chubadde ogamba for example tuli abatakwagala n'omukoli ebifaana bitya asigala takwagala emmoroka mpya kapyata katuku emmoroka milioni 3 bagikwasizza n'osigala era tomwagala n'osigala omusala tukola ki tomwagala amaka ku ntebe road buli mwana njaya kusa ku ntebe road oluguudo olukutwala entebe era tamwagala waliwo omulala bamugulira ekikulu amaka gazimbibwa ku misingi kati abamu bazimba tebalina misingi bamugulira ennyumba ebugolobyawo salaamu aleikum allah wa alaikum salaam wa rahmatullah ne bali batolere mwagale bannammwe babakodde bingi funamu omutima ogugamba nti ki and don't corrupt oba munno omudirecting mugambe sikwagala lwakino nekino kola kino nekino nekino ebugoloobi bamuwaneyo negwe byonna n'obitwala oteeka mu nkwawa nebamaliriza ng'ate akyayitaayita na bano banakanya abasajja bakyayita nabo abaku abaleebeesi omukwano guno ayagala nje kibi nnyo allah atutaase ya rabbi kakati ssebo already twasigazaawo aba opposition abatakkiriza naye basalendalinga ne bagaa tewali kyakkola tubaleke amagye goono eddagala lye ne litaking over omuntu n'atandika omukola ki omwagala yali takwata simu atandise ozikuba message aziddamu bal n'atuuka n'ekiseera nga yayagala n'okusinga omukwano ogwo gwa bulyaza amaanya nnyo allah atutaase naye kyenjagadde mu kyekibaawo bano singa allah alibawo omukisa ne bongera okufuna amaanyi kubanga omubiri gusobola okunafuwa naye ate ne guddamu ne gwetereeza olw'ensonga ez'enjawulo allah zayisizaako omubiri okwetereza liyinza okuba eddagala empeke omuntu zamize oba eddagala lyanywedde oba edduwa muwali mayambala zamusomedde edduwa oli n'akuwa fatiha mukama wange yaŋŋambye nti kati tetukyagiyita na alfatiha fe tugiyita fatiha kwagamba olw'obuwoomi bwayo eggulawo fatiha kati mwalimu bwakuwa fatiha eggulawo abasirikale bali ne bafuna ki olutalo ne lukola lutya ne luddamu kakati ate olw'okuba fatiha yeekulembedde bano nabo ne babakuba ne bakola batya ne bakakkana bwe bamala okukakkana kyekibaawo zentalo mu nnyumba buli kyonna kyonoolya lujja kuba lutalo mwazaala omwana omu babiri owokusatu kigo owokuna kigo owokutaano kigo toliddamu kulya bya mirembe tewali mukwano era waalifunira waayitira ajja kugenda noddire amakufulu n'ogasiba ku nnyumba n'ebikomera n'obiggala n'oteekawo n'omukuumi ow'emmundu hajja titavaawo ajja kubeera waafumbire ku bugubi naye waalifunira omukisa ogufuluma tojja kuddamu kumulaba ekyo ate kya bulabe eringa bwolaba ensi zino ez'abazungu zajja nezitubba nezitufuga oluvannyuma bannansi ne balwalinga against ne beerwanako mawumawu bambata liberioni zezaaliwo ne bafuna obwetwaze majimaji liberioni tezaali nyangu nebakuba abazungu nebakolaki nebatwalaganya bamaanyi nebakuba nebakolaki kwali kubatwalaganya nebatwalaganya ensi neziddamu nezifuna obwetwaze bwazo kakati ne wano baatulumako ne batulevaako ng'enkuyege webakolera kigambo kyangu nnyo they collaborated balaba nga ffe tuli bazibu tebajja kusobola tumenya nebagamba nti kabacollaborating befuule ekituufu naye oluvannyuma naffe naye nno omanyi kye baasinga okutya ocollaboratinga baatya empologoma empologoma eri ku kasozi ako kawempe mbogo wegalamidde allah amusaasira oyo musajja oyo omulangi oyo gwe baatya yeri ekizibu kyokka era awo wewaava okubalemesa okumenyaamenya wano oyo
Allah musasiramu Amina ya Rabbi. era mirimu gyagikiriza. Amina ya Rabbi. Tuzaye dakiika emu. Dakika budde nga bwanguyi. Ebirungi biwooma bigwa byokya. Badde nkyawomerwa. Ebiwooma bigwa byokya. Kale no seeka Sabalayizinga. ebigambo tubyogedde tusaba Allah atuwemu obulungi. Ebintu bino byekwese biyinza obutategerwa mangu mu bwongo bwa bulijjo oba totudde kulowooza. Kimanye nti buli kyokola kiba n'omugaso oba akabenje. Eddagala abantu lye basinga okwettanira eri omukwano okwagazisa munno akwagala aganje gy'oli akuwe abeere ng'alowooza ggwe lya bulabe nnyo obulabe bwe tutayinza kunnyonnyola ne tumalayo. Naye nawe bw'onaatuula n'olowooza n'ofumiitiriza ku kikolebwa ojja kumaliriza ozudde nti ddala kiyinza okuba bwe buzibu obuli ku haaji, kiyinza okuba bwe buzibu obuli ku hajati. Tukikomye okubeera nga tuwa bannaffe eddagala ly'okwagala. Nabategeezezza nti likoseza ddala okuva ku oyo gw'oliwadde ne ligenda ne ku mwana. Naye insha Allahu taala osanga omulundi oguddako tujja kgenda tulya ng'ali akatogo mpola mpola okulaga akabenje akali mu nkola eno ne mu mbeera zino abantu baffe basobole okuwona naddala mu mulembe guno oguyitiriddemu ebikolwa eby'obulogo. Saba Allah abeere ng'atukuuma nammwe abakuume. Oyeseka Shoaib Idris Ismaila Mutazindwa wangi watyo muzukulu w'abatobeebwa nnyo ddala amanyi okulyogera obulungi watyo tumiddeko nnyo class monitor balimanyi class monitor butumiddeko nnyo saba Allah abawo obulungi wetyo tutambudde mwewale eddogo tuve mu ddogo tumanye nti nannyini kuleeta mukwano nannyini kutonda kitonde ekiyitibwa mukwano okwagala nannyini kuwa maanyi ago goonoonera gweyisiga nannyini kuwa birungo ebikunyumisa n'obeera nga obeera mu mukwano owulira nga ki byonna ebyo nannyini kuwa zadde ya Allah subhanahu wa ta'ala. He has the uttermost control, uttermost whatever, each and everything. Yamala byonna kamala byonna yowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwesige mu mbeera zonna ajja kutaasa ajja kuwa. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kulungi era akusiime. Vudde wano tugenze mu office Tawakkal Travels. Tawakkal Travels tukumagoba arcade as usual. Magoba arcade as usual. Level 2 otusiŋŋaani waawo. Agala tufuna otukubira ku ssimu zaffe 0752 86 noti 752 866 oba 0701 94 1001. Tawakkal Travels kitongole kyokka ekyesigika mu ggwanga, tested and trusted. Tubakigezezaako bangi bonna ne bakigezaako ate ne bakyesiga tukyesize tukigezezaako ne tuba nga tugamba nti Tawakkal Travels number 1 the leading Hajj and Umrah travel company mu ggwanga mukozesa abantu mukulembera abantu. Tawakkal Travels tugamba as usual nti osobola tusingikira naye ensonga za Makka ne Madina ebyo byo Tawakkal tubala ngeni yawuliwula Tawakkal watawakkal tukimanyi tuli mulimu gw'Omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. It is beyond what others think. It is beyond what you came thinking. Kiri beyond kikyolowooza kyojjanga naawe olowooza ojja kulaba always different, ojja kulaba always another taste, ojja kulaba always another touch. Tukwagala nnyo tukwebaza bakolwesiga okubanga otuwa abantu ab'enjawulo, maama taata otuwa singa otuwadde mukyala wo otuwadde omwami wo muzenga family muzenga abaana. Tawakkal Travels tukwebaza nnyo webale kutuwagira webale kutwagala webale byonna byokola mashallahu taala. Twongera okubasaba nti mwongere mwe maanyi gaffe era ffe mwaffe. Tawakkal Travels y'abazzukulu bawano tegeti nda ya Nakalaama. Tawakkal Travels banda ya Nakalaama uwo nakwalibwa ensonyi banandaba batya banawulira batya. Saba Allah akusiime era akuwa obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله
eno ye Salam TV.